bwe libula okulungamizibwa mu ntegeka zaalyo ebyenkulaakulana biziŋŋama oluusi n'okugwa. Kino kye kiwaliriza gavumenti okuvaayo n'eronda akakiiko akanaalondoola entegeka zonna ku bikwatagana ku mafuta agazuulibbwa mu ggwanga. Minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga mu byenfuna Akakiiko agamba nti akakiiko akalondeddwa kaakumuyambako okutereeza ensonga z'amafuta mu ggwanga. Ensimbi ezinaaba zivudde mu mafuta engeri gye tulina gavumenti gy'erina okuzikozesaamu. Akakiiko ako k'abantu 7. Kasaija ayongeddeko nti akakiiko kano ebibeera bikoleddwa ku bikwatagana ku mafuta buli luvannyuma lw'emyezi 3. Kuwa gavumenti amagezi nti ssente zino muziteeke mu kino ne mu kiri. Kambawo ekyokulabirako okusinziira ssente ziba ziribaawo n'obwetaavu obulibaawo mu kiseera ebyo. Akakiiko kano kaliko abantu 7 ng'akakulira ye Profesa Samuel Sejjaka, ate abalala ne kubeerako Dr. Joseph Muvawala, Hani Malinga, Jennifer Muhuruzi Bijira n'abalala. Sofandi eno akakiiko kano kaba Ensimbi tujja kunoonya tusinziira mu mateeka biki bye tusobola okuteeka mu ssente tuzisigamu ne tujjamu amagoba kuga nti ensawo eno ereme kuba nti erina enkalira nti ensawo eno ebeerawo nga n'amafuta gakoze eki gaweddewo kyekigendererwa. Helen Nankwanga, BBS Terefayina, ageesigika.